Alright, Laba ETV Uganda, Ward XP representing. Tuli wano Nabbingo, era nga wano wetuyimiridde we wali Trinity College Nabbingo. Tugezaako okutambula tukulage tugende awali omukolo gwa Rema, wagenda okubeera Okwanjula. Batulagiridde bayitayo mu kirangira. Era nga tuli wano tuvuze mpola mpola tujje tulabe nga tutuukayo tubawe ekituufu ekifaananyi ekituufu mubeere nga mufuna ekifaananyi ekituufu. Tugenda kubanga twogerako n'abantu b'oku kitundu batubulire embeera bagiraba batya, okwetegeka kuli kutya, buli kimu nga bwe kitambula tugenda kubanga tukikutuusaako. Ward XP ge mannya yonna gye musinzira okutulaba. Thank you so much for watching. Tugenda kubanga tukuwa buli kimu. Mutwegatteko mutugoberere tube nga tubawo ekifaananyi ekituufu kyennyini. Mbaagala nnyo mwekumire ku mukutu tutambule ffenna. Thank you so much for watching. That's where we are. Tukutte mu ddene tutambula tuvuga tugenda awagenda okubeera Okwanjula kwa Rema. Ward XP ge mannya ku kamera ndi ne Morris Fresh Eyes. Tugezaako okulaba nti tukuwa ekifaananyi ekituufu. Bikomera mu biraba, musajja yasiba ekikomera mulimu n'ebitooke mukiraba, everything as you see tugenda kubanga tukikutuusaako. N'olunaku lwokuna, olunaku lwaleero lwakubiri, era nga weetuli wano tukutuusaako ekifaananyi ekituufu nga bwe kiri. Yes, everything as it is. Eno bayitayo mu kirangira gye tuli. Omusajja mulaba yasiba buli kimu mwekiri mu kikomero omwo, tugenda kubanga tubatuusaako buli kimu. Tuli wano omukolo Rema agenda kuba ayanjula Hamza Ssebunya, era nga okwanjula kuno kugenda kubeera Nabbingo be bawadde kaadi endagiriro kweri. Rema agenda kubanga ayanjula mwana munne Dr. Hamza Ssebunya, era nga embeera bwetyo bwetambula. Ffe wetuli just kubatuusaako mbeera nga bwetambula na buli kimu nga bwe kitambula. Tugenda kubanga tubawa ekifaananyi ekituufu abantu kye boogera ku mbeera eriwo. Twagenda kubanga tukuwa ekifaananyi awagenda okubeera omukolo, embeera eri etya. ETV Uganda, that's where we are. Tugenda kubanga tukutuusaako buli kimu, embeera nga bwetambula tugenda kubanga tugikulaga. ETV Uganda, Ward XP ge mannya. Yes, tuli wano tambula mpola mpola tube nga tukutuusaako ekyo kyennyini kye weetaaga. Tukutuuseeko ekyo kyennyini ekifaananyi ekituufu ekiriwo. Omukolo gwa kukoosa nkya, leero lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 12. Omukolo gugenda kubeerawo ku lunaku lwokuna, zigenda kuba ennaku z'omwezi 14, era nga wano tuli mu kuvuga mpola 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 tulabe nga tutuuka. Tugenda kuba twogerako n'abantu b'omu kitundu ababeera wano, tulabe embeera nga bwetambula na buli kimu nga bwe kitambula. Ndaba wano tusemberedde essomero eddala abaliyita St. Aloysius Secondary School Nabbingo. Naye nga tuli mu kuvuga mpola mpola tubeere nga tubatuusaako ekifaananyi ekituufu. ETV Uganda, that's where we are. Mwebale nnyo kutugoberera, mwebale nnyo kutambula naffe. Tugenda kubanga ndaba wano Mountain Zion Schools, neera tukyagenda tuvuga tuli Nabbingo. That's where we are. Mwebale nnyo okwekumira ku mukutu Nabbingo Miracle Center. Naye nga tukyeyongerayo tukutte mu ddene, twagala batuusaako ekyennyini kye mwetaaga okumanya, ebitali byambu. Twagala omukolo tubatuuseko buli kimu nga bwe kitambula. Abantu bangi bazze ne boogera ebintu bingi bingi byogeddwa, naye omukolo ne gugenda mu maaso. Okukyala kwaggwa, introduction shower eyasooka mu Uganda mwagiraba. Kakati tugenda ku mukolo makeke nga kigambibwa nti obukadde n'obukadde obusukka mu 5 bwasondeddwa, era nga chairman w'omukolo guno abadde omugagga Godfrey Kirumira. Tuli wano mu kasenta wano, naye nga tweyongerayo mpola mpola. Tugenda kubanga tutambula mpola mpola tukulage embeera nga bwetambula. Tukyeyongerayo tufune ekifaananyi ekituufu, embeera ku ground eri etya, omukolo ogenda okubeera. Abantu bakola mirimu gyabwe, nga bw'omanyi Uganda bwetambula, buli omu aba akola bibye, buli omu yeeyi akola bibye. Naye nga ffe weetuli, we just want to give you the best. Ekiriwo kye twagala okukuwa, tetwagala byambu.
That's why tugezezaako okutambula tubeere nga tukuwa ekifaananyi ekituufu. That's where we are trying to give you the best. Ekituufu kye weetaaga okumanya ku mukolo guno kye twagala okukuwa. Tetwagala kuwa byambu, twagala kuwa ekituufu kyennyini, ekyo kyennyini kye weetaaga okumanya. Nsaba tutambule ffenna tuli Nabbingo, tukutte mu kikubo. Bw'otuuka e Nabbingo okwata ekikubo ekyo bayitawo mu Kirangira, ekyo ekikubo ekidda mu Kirangira. Waliwo akatemerero, tuvuze dakika ziwerawerako naye era tukyatambula mpola mpola. Twagala kuwa kifaananyi kituufu ekiri awagenda okubeera omukolo. Bonna be tunaba tusobodde okwogerako nabo tugenda kwogera nabo, era tugenda kubanga tukutuusaako ekyo kyonna kye tugenda okubanga tujjeeyo. Embeera y'obudde, obudde bwakiddedde, enkuba yatonnye oba yakedde kutonnya awo simanyi, naye ng'enkuba yatonnye. Ne ku mabbali waliwo ennyumba yiiyo ya round, musobola ogyetegereza oba ssaba oba ki oba ssinzizo, naye ng'ennyumba nnene nnyo. Tuli wano tutambula mpola mpola, tugezaako okulaba nti tutuuka, naye ndaba tetutuuka. Tugenda kuba tuwalirizibwa okuba nti tubaako ne betwogerako nabo batuwe ekifaananyi ekituufu. Tugenda kufuna wano omwami atubuuzeeko mpola mpola. Omwami wano naye kandawo batusobola omufuna. Let's see what we are going to do. Ngenda kubambawo ekifaananyi ekituufu. ETV Uganda, that's where we are. ETV Uganda. Temukoowa temuva ku mukutu. Tuli Nabbingo, tugezaako okutambula okufuna ekifaananyi ekituufu. Tugezaako okufuna ekifaananyi ekituufu. Obudde bwakiddedde, enkuba yakedde kutonnya, naye ng'ekyo tekitulemesa kukola mirimu gyaffe. Ffe nga bannamawulire tuba tulina okubawa ekyo kyennyini kye musinga okwagala. Waliwo omukulu ali wano, ngenda kusaba njogereko naye. Tugenda kusaba twogereko naye. Taata, ogamba otya? Oli bulungi? Tubuuzaako taata awagenda okubeera omukolo gwa Rema. Wansi toyongereyo. Okay. Embeera mugiraba mutya eno? Mbeera nnungi. Okay. Kyekiriwo ekyalo kiri kitya wano? Ekyalo kirungi bataka. Kipya kyekizze olw'omukolo guno? Gwe tusaanyuse ng'okuwulira n'emikolo emirungi gya Rema. Kati tugende bugenzeyo wansi? Kale tweyanzizza. Kale basebo. Alright. ETV Uganda, that's where we are. Tubadde tugezaako okufuna ku ndagiriro. Tukyeyongerayo. Wakyaliyo ettaka eno ddene. Era gwakyayazimba eno ettaka ndaba ddene, buli alina kibanja. Ettaka likyali ddene. ETV Uganda, that's where we are. What the XP representing. Ku kamera ndi ne Morris Fresh Eyes. Tugezaako okubanga tuba tusako ekyona kye mwetaaga okumanya. Embeera nga bwetambula, twagala just kubanga tugibatuusaako. Tugenda kubanga tufuna abantu b'okukyalo mpola mpola batubuulire bo ng'ab'okukyalo omukolo bagwetegekedde batya. Okitegeera, ab'okukyalo bano batubuulire omukolo bo bagwetegekedde batya. Naye nga tetunnabafuna, twagala tusooke tutuukire ddala awagenda okubeera omukolo, tulyoke tufune ab'okukyalo bennyini babeeko kye batugamba, batubuulire ekiriwo na buli kimu. Tukyagenda, waliwo akatemerero. It's quite a long distance. Yes, finally tulabika tunaatera okutuuka. Kuba batugambye bw'otuuka Kakolansi obeera nga atuuse. I think we are near there.
we are nearly there. We are nearly there. We are nearly there. All right, thank you so much for watching. All right, ETV Uganda Word XP representing yona gye musinzira okutulaba. Tuli wano bayitawo batya bamama? Mubataka. Okay, we tuli wano bayitawo mubataka Nabbingo era ng'ekikubo kino kyolaba kyekikkirira paka Awagenda okubeera omukolo. Tusanze wano ndowooza awalinga ka trading center akasembayo era nga tugenda kubanga tutambula mpola. Tugenda kubawaako embeera nga bwetambula. Waliwo wano maama ayokya wano kasooli ali mugezaako kukola mpola embeera nga bw'ogiraba. Maama oddusa ate all right, that's where we are ETV Uganda. Tuli wano wali maaso waliwo eddwaliro Carlton Medical Center. Ndowooza abanaalwalira eno kijja kuba kyangu okuba nti mufuna ebyobujjanjabi eddwaliro weeriri awo. Maama ogamba otya? Ndi bulungi. Bigenda bitya? Si bulungi nnyo. Bwe bityo bya mpola. Ekiganye? Sente ntono. Okay. Kadi mwafunye ey'embaga? Kadi batumye, twafunyeko wadde n'akamu. Kati mugenda kubeerawo? Aye tunaabeerayo tutya nti batuwadde kadi. Lwaki babamye kadi? Teka tetugwana ku mukolo. Tetulina bisaanizo bulungi. Rema mumanyi wa ku kyalo oba wano wagenda okwanjulira waani? Simanyi. Tomanyi? Toli wa kuno? Siri wa kuno, ndi mukozi nkolerako bukolezi. Nenge embeera eri etya eyo ku kitundu? Embeera yo simbi nnungi nnyo. Abantu beetegese batya? Abantu bo balindiridde lwakuna. All right, that's where we are. That's the picture we are trying to get here. Tugezaako okufuna ekifaananyi ekituufu na buli kimu ekiriwo, everything as it is, buli kimu nga bwe kitambula. Tugezaako okulaba nga tufuna ekifaananyi ekituufu ekiri ku ground. Tugenda kubanga tutambula mpola tutuuke awali omukolo tulabe nga tulaba embeera gye tusobola okuba nga tukikwasaganyamu. Word XP is my name. Tugenda kubanga tufuna abantu abalala bangi abana batusobodde okutwegattako tube nga tubawo ekifaananyi ekituufu. Naye katusooke tutuuke mu maka wennyini then tugenda kubanga tubawo ekiddako. Word XP is my name. Mwebale nnyo okutugoberera. Batulaba nga muli mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Sharjah, Alain. Thank you so much for watching. Abatulaba nga muli Saudi Arabia, abali Jordan, abali Oman, abali Qatar, South Africa, abali mu United States, abali mu Europe, Scandinavian countries, thank you guys for watching. Abali mu United States, Canada, Australia, thank you so much for watching. Word XP is my name. Tugenda kubanga tufuna abantu wano mpola basobola okuba nti boogerako naffe. Nenga tugenda kubanga tubawa every bit of the detail that is going to be here, that is transpiring. Tugenda kubanga tubatusako buli kimu. Kyemulina okukola mwekumire ku mukutu olunaku lwokuna lwe lunaku lw'okwanjula. Omukolo tugenda kubanga tugukola live ku ETV Uganda. Buli kimu kyatuuse dda, buli kimu nga bw'okiraba. Tugenda kubanga tukutuusaako buli kimu ekyetaagisa. Mbagala nnyo baganda bange. Thank you so much for watching. ETV Uganda Word XP. Yes, olunaku lwaleero tubaddeko ku mukolo gwa Rema mu maka. Tutuuseyoko e Nabbingo mu kitaka era nga wekifaananyi kyolaba tubadde tutuuka awo woolaba awali bugundi bw'ekkubo obwo obusiige white ne black. Tubadde tutuuka awo. Bwe tutuuseewo twetegereza embeera ne tugezaako okulaba nti tubaako ne kye tukola. Ennyumba gy'olengera eri tugenda kubanga tugikusembereza olabe ekifaananyi ekituufu. Eyo ye nnyumba awagenda okubeera okwanjulwa. Naye olw'embeera y'ebyokwerinda tetusobodde kutuuka munda naye nga batulemesezza okufuna ebifaananyi. Naye nga ffe tukozesezza kamera zaffe ennawunyi ne tugezaako okufunira ebifaananyi. Ekyo ekifaananyi okiraba ye ennyumba awagenda okubeera okwanjula. Word XP ne ttiimu yaffe yonna ya ETV Uganda tugezezzaako kyonna ekisoboka tulabe nga
tubawo ekyo kyennyini kye musinga okumanya. Era nga we tutuukidde nga ne ttiimu ya Mama Nabagereka ekola ku ntambula ebadde eri mu kifo ekyo. Maneja wa Rema Namakula naye abaddewo, nenga ekikulu nti ttiimu ya Mama Nabagereka ekola ku by'entambula ebaddewo nga yeekenneenya ekifo, nga balaba oba security eyimiridde bulungi, era ng'ekifo security eri gguluggulu, abasirikale beetooloddewo wonna wonna. Ekifo nno kino kigambibwa information gye tufunye kipangisibwa ku mikolo, era kitwagala okutangaaza nti ennyumba si ya waluganda wa Rema, wabula oli yazimba amaka n'ateekamu zi garden n'ebisula abantu we basobola okusula, era nga kikozesebwa abantu abalina okwanjula. Ennyumba eno nnene nnyo nga bw'ogiraba, bagiwonda bulungi, era munda buli kimu tugezezaako okulaba nti twetoloola okulaba nti tufuna ebisingako awo. Ennyumba eno buli kimu kitambula bulungi, tenti bazitaddeyo, buli kimu bakiteekayo, aba plumbing babadde beetala, naye nga tusobodde kufuna nnyo ebifaananyi munda kulaga, naye nga tufunye ekifaananyi, kubanga bw'oyita eri ku geeti endala wansi yeesiiba nzigule obeera olaba buli kimu. Naye olw'embeera ya security ebaddewo, abakuumaddembe ababaddewo, abapoliisi, nga tetusobola kujjayo kamera zaffe mu budde obwo, naye ng'ennyumba ye yawagenda okubeera buli kimu. Tutuuseewo embeera ekyali nzikakamu, newankubadde era abantu si basanyufu, abantu b'omu kitaka Nabbingo. Tugenda kubanga abantu bano tubafuna, era ogenda kuwulira bye batugambye. Abantu bano si basanyufu, balina ensonga zaabwe, bagamba tebabayita ku mukolo, abalala ne bagamba nti ekyalo kyonna bayita abantu tenti ndowooza oziraba, buli kimu kiri talatibu. Eyo y'ennyumba yapangisiddwa awagenda okubeera okwanjula kwa Rema Namakula, ng'ayanjula mwana munne Dr. Hamza Ssebunya. Thank you so much for watching. Tujja kuba tubatuusaako ebisingako awo, naye embeera bwetyo bwetambula baganda bange. Mbasaba mwekumire ku mukutu.